Kulamusiza omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo nga bulijjo ntyaza muganda wange Siraaji Lubwama ne tubaako ensonga ze tumulungula ezikwata ku ggwanga lino. Olunaku olwaleero tuzze twogere ku nsonga ez'enjawulo tulabe ebintu bwe bitambula. Ssebo mukulu Siraaji, sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo, abafuniddemu obuzibu ne mufiirwa Katonda abasaasire, abalwazizza, abafuniddemu mweyongere okusaba Katonda. Ajati muganda wa Obedi Kamulege yafunye obwa ayigigi ng'ate muganda we ali mu kkomera. Kiki Museveni bw'ati wali wadinga naakunyiize no naakusanyusa wadinga Kamulegeya kuba Kamulegeya nga mutabani wa ali mu kkomera yayimira n'agamba nti Museveni fuga okufa tewalibanga akugambako, kati abatamugambako beba mutabani mutabani nekibanga ekintu kitambula maleero. Betty Kamya ebintu tebyamugendedde bulungi, badepute be bonna yabasigaza, naye indication zonna zibadde ziraga nti Betty Kamya alina obunafu bwe ng'omuntu. Abantu abadde atwala nawe wabba ebintu sasula ate namuleka mu ofiisi etaba ayigigi. Abama bantu yanditulazeeko baatutte mu kkooti n'abavunaana ne babasuula busuuzi naye nga ye abakoze eki. Bano abalyankuza ssente zonna babadde bamulemera awo. Oba abadde agabana nabo. Omulala ali mu ssanyu yeekomyewo mu Uganda ng'abadde alwanyisa Museveni emyaka gyonna ye Kano Samson Manda. Kano Samson Manda abadde nga takkanya na mukulu. Oyo yalinnyako ekigere kye mu General Court Martial omulundi gumu. Bamusomera emisango nga gimutwala Kalabba. Yalwala. N'abaira emyezi ng'esatu. Eruzira. Kati olunaku lumu omulamuzi n'agamba naye katugendeko prosecutor yagamba wa kkooti y'amagye. Ono alwala atawona tugenda tumulaba osanga tuyinza mumufunira eddwaliro eddene n'awona mangu ne tumuvunaana. Looya n'abeera n'akiwulira bulungi n'adduka mu katoyireti k'ebweru. N'abakubira mu mutegeke tujja. Bamusanga ali ku kanula empange n'amazzi. Kkooti bwe yavaayo teyaddamu kulabika, yalabiseeko ng'akomyewo mu Uganda. Yavaayo atya mu kkooti adduke? Teyajja mu kkooti. Anti twamusanga mu ddwaliro nga bataddewo kanula ez'ekimpaatiiro. Omusawo chairman wa court martial abaana bano ne balaba ne balikodinga ne boogera ebbanga lye bamuwaddeyo ate leere ne bamuta. Era yabulawo. Olwamutawe bati n'abula. Yava ku kitanda n'abula. Naye owa kilinikiti yagiggala kumala ebbanga. We yava. Bo lwaki tebateekawo bukuumi? Ate ebyo tebiriiwo. So abantu bwe batyo bwe bali. Ababibiina by'obufuzi bafunyeyo akasente nabo. Bino ebiri mu iPod ziri biliyoni 10 ze baagabanya. Emituteko 8 bano ne bagabanagabana 25 bajeema baani bano PPP owa Bidadi ne Nuupu ezayo baziterese. Tebagiwadde. Tenna sayininga. Bamaze okusayininga. Yagambye sayigenda kuzifuna. N'olupapula. Naye yadde balina omusango naye kabasooke basayininge. Naye nga basooka kugamba abantu tebagenda zitwala ssente za kibi. Ne basonze n'abantu ssente. Kati waliyo ssente nnungi nnyo. Kale. Bwe tugenda okutandika ne muganda wange Siraaji Lubwama wabula nyogenda okubajjukiza nti no aba Molax Tour and Travel batutwalira abantu ebweru. Bateekateeka omuntu n'ofuna visa. Bakuteekateeka ne bakukolera paperwork yonna akusobozesa okufuna visa okugenda mu ggwanga lya America, Canada, amawanga gonna agali mu Europe osobola okugagendamu ng'oyita mu ba Molax Tour and Travel. Basobola bulungi nnyo okuweereza invitation ekuyita n'ogenda. Tebakomaawo wokka abakulu bano ne bwewoba nga wasabako visa ne bagikumma. Visa ya America nga bagikoonamu ne baga nti bajja kuwa visa ne bakooneramu kino ne bakooneramu kiri. Bo bakuyamba visa ezakona ne bazizuukusa ne bakolera bupya paperwork yenna n'osobola okubeera nga oli bulungi. Kaakati abakulu bano balina ekitebe mu Uganda, tebalina n'ekitebe mu ggwanga lya America. Ekitebe wano mu Uganda kiri Ntinda. Kiri awo Ntinda. Ojja kubakubirako ku ssimu noti 7644339 noti 7634439 ate eri mu ggwanga lya America bali ku +185 73 12 37 23
plus 18573 12 37 23 aba Molax Tour and Travel bw'obanga oyagala genda kujjanjaba oyagala genda kulambula bantu bo oyagala genda kukola ki mu mawanga ago genda obeyambise bajja kuyambako mu kuteekerateekera okufuna visa n'okulaba engeri ki gy'ogenda okutambulamu. Mukulu Siraje Lubwama, ebintu byonna obirabye amawulire olwalo gafulumizza bajenerozi abakwatiddwa ku bigambibwa okuba nti byekuusa n'okuttibwa kwa Kaweesi ne bagamba nti ne biri ebirala byonna byasooka okunoonyerezebwa byali bifu bwefufululu kubanga nzijukira ba Scotland Yard baabaleeta kuno bagezeeko okunoonyereza ku nsonga ezo. Ebintu bino Mukulu Siraje gwe nga alondoola ennyo emisango girimu naddala abo bajenero obiraba otya? Nga sinajja wano ku makya mbaddeko ewa Geno omu. Yes. Agala kumwogerako gwo. Twogedde ku bantu abo bingi naye omulamu ogubadde guntutteyo kunyambako kulaba Geno Sale. Yes. Agambe muwala we Diana asasula omusajja nannyini ttaka lya copyright bwe bakuba ne balimaza ate n'asinga omusango nga yamuguza mu ffere. Nga kooti omufere we bamusinza omusango agamba aliira ono buwumbi 2. N'agamba nze munnangire mu lugulu lw'abaavu sirina yadda obukadde 10. Ani yagamba abamulangire? Oyo yaguza omufere. Bandi musibe musibi mu kkomera. Bamulangira ate bakulangira mu lwavu tebakusiba. Era oli bwakusiba alina okusasulira ssente z'olyayo myezi 6. Bandi sose musiba ne baleka mulangirira. 13 buli lunaku. Kati ng'ate Diana mwali mu nju. Kati mgezaako okuyita mu mitendera gy'abajjene abamu balabe Geno munnaabwe. Waliwo essuubi nti omwami gali wange omulema ali ku kagaali ayinza okuwaayira. Newankubadde ayinza obutafuna zingi. Ono gali wange oweene nakawa. Yali ku Wakurite alinayo ekibanja eka 15 omufere yaziguza Diana ng'ayongereza ku emu. Wakurite ze yali awadde President Museveni. N'agiwa Diana. Diana n'akola ki? N'agiwa bwe nvudde awo n'ensanga omusango gwe naweereza ofisi ya Fiona. Fiona yali ansibula. Fiona balungi. Nemugamba oyo mufere akuliko agamba nedda oli ye mufere. Kati omufere naye bamusiba yakavaayo mwezi 11. Gwe wagamba nti mufere kati yamala n'akakasa. Waliwo ate abafere nga mulimu ne poliisi naki. Lipooli gye nasobola okukola ng'erimu DPC Namala owe Naggalama. Ye bamukyusa bukyusa ensonga ne bazitwala mu legal office babawolereze naye omwami Mayanja yayamba ennyo Museveni ng'alina amaato 8 ku gabo. Ttaka yonna balibyewo tezaalunana kati waliwo 10 ente. Buli kimu bakibbye. Bakibbye poliisi Naggalama tayambye RDC yayambako ye bamwine ono aliwo tayambye ate nga balinako Oluganda ne Rosio chairperson y'omu bwe baagala okusiba naye Resistance Station atudde ku fayiro ate ngenda kugizuukusa ne nkola report era gyenkedde ne Megaton okufuna evidence eddako babe nga abantu abo bafuna obwenkanya kubanga yaleka abannamuwandu 7 ng'asinga n'obusiraamu n'aleka ettaka n'aleka ente baziridde ettaka balisombye. Kati abantu bali mukola ki mu kwowogana. So mbagamba nti ebimu sibisobola naye ebimu nteekako ettaffaali ne bisoboka. Ali eyo ng'olina ekizibu kyonna ne bwe kiba kyakufuna musajja kufuna mukazi. N'ekizibu kyokufuna omusajja nakyo ttaka omwami agala kubba ttaka ye. Oli ng'ayagala mukazi? Aba palamenti abo baatuulako ne bayita Seeka Kasenene. Bagamba abasiraamu tugenda kubateeka ku tteeka lino ery'obufumo n'obutali nga bagala tugatta mabidde nammwe bakadongo kamu. Nga Siraje kyotukola. Ne ngamba lo Reform Commission nti lipooti ya Kasenene ngisomyemu tegenda kuyamba basiraamu n'akamu. Mukkirize mumpe yakadde ne bwe mutansasule. Bakolera lipooti ku tteeka ly'okugoba okuwasa n'obutawasibwa. Ne bampa chance ne nkola lipooti ya Kasenene ne bagisuula ne bamukkiriza okubeeramu eyange ne bagisasula. Abasiraamu ne bawona okugattibwa mu geto gw'abakadongo kamu. Naye ate nammwe ndabye Mayanja oyo Robert nga yalina abasajja kazi 7 ng'asinga n'abanna abasiraamu kuba ffe waffe tuwasa na 5 tokkirizibwa. Baga nti bw'owasa abakazi abasukka mu 4 omulundi gumu obanga awasizza nnyoko. Wasa 2 3 ate nabo oteeka okuba ne capital wa ssente mwendabirira mu bwenkanya n'amaanyi go ng'omusajja. Omugongo munywevu. Capital waali ow'omugongo. So balina ebisibo eby'enjawulo. Simu yange ekyali 0778 702 4 eya Airtel. MT eya WhatsApp ekyali eyo
0772455291. Okay. Omusango gwe gugabye ogw'amayanyi. Okay. Final report yange yesoose mulamuzi asooka yagenda n'agenda ku ttaka n'akola order baddemu baliponte bupya. Naye oli eyasooka batema baganze nga bwendaba yadde situuseeyo mugubasinze. Nga n'owapoliisi omwaga nti mumwine ettaka ddene ono bw'atwalako kano mufiirwaki kati eyo Uganda gye tuli. Kabaka ke ate kale batema ye bamutemera ebibye n'agenda. Ng'erinnya lye bwe ligamba. Batema butemi. Kaakati kino ekyaba genero kirabye otya kyo abakwatiddwa nga kigambibwa nti nno okunoonyereza kwa Kaweesi kwali kufa okwasooka kaakati ne bakwata abantu abagambibwa okuba nti nno waliko okwekuusa ku kuttibwa kw'omugenzi Andrew Felix Kaweesi. Mu biseera by'akalulu abantu bonna abali mu gavumenti oba mu magye oba mu bitongole ebikesse oba mu bitongole ebya gavumenti weewale nnyo okukola ekintu kyonna ekikusaddaasa. Kuba Museveni mu kalulu asaddaaka. Ate mu kalulu abaako ne baawoliwaadiina. Walabye nkugambye omwana wa Kamulegeya mwannyina ali mu kkomera mwaka guno omwezi agenda kuweza omwaka tebamuwa beyiro yadde nga beyiro n'omulamuzi agaaniramu yadde kino Baguma yagumye. Kati wawudde statement gye yakoze Baguma ng'agumidde ku musango gwa munne agasijja kufuna bwenkanya nti gwe guma. Baguma n'olaba bw'oba oyagala kunyiiza Museveni mu kaseera kano n'ofukamira ku maviivi akusonyiwa. Bw'otaweerwa akusaddaaka nga bwe yasaddaase ayi kamya nga naye yabadde erigewo. Bw'otaweerwa akuwa ebyobugagga yadde wamulwana n'ojja kati nti nze kukolere. Samson Kiseka omulagi Mandi yamukoze eki yamusonyiwa. Samson Kiseka yamusaddaaka. Twali mu press conference n'agamba abo ababba ssente z'eruweero tebalowooza nti za Luweero twayanga ekoma wano Luweero twayanga nnene naye abo abazibbye tugenda kubatunza n'akajiiko kaabwe. Era Samson Kiseka ebintu baabimala. Wawuliranga ng'agamba omusajja n'obeereyo ng'oleese enkoko ngando gireetera Samson Kiseka alina fa basekereddemu yalinanga pologulamu ye naye ng'ajerega naye ng'ate ajerega mu butuufu akuyigiriza kukola. Naye Temangalo baagimalawo n'akajiiko katono bakamale. Temangalo baabitwala byonna ebintu. Era ye musajja gwe yagoba nga tamuwadde na notice nti waye nkugobye yagenda okutwala ku kisaawe abamulinda nga tabalaba abula kulinnya buno buwa. Yesu oyo Museveni kati olaba nga atandikidde ku Betikame. Suubirayo kalishafu konna mu kabineeti nga tunagenda kusuula kalulu bwe kati ate okukola ku lishafu. Alina omuntu gw'alaba nti ajja kumukubira mwenda alina okuyingirako mu gavumenti naye ng'ate alina gw'alaba asimagidde bw'ayagala bajjewo ajjewo ekyo ajja kujja asonyiwe Kiseka teweewuunya olumu ng'asonyiye Jamiru Mukulu n'amuyimbula kuba waliwo process etambula nga ne balooya be tebamanyi nga Jamiru akooye akaduukulu abafamire ye naddala omu ku baana bagamba taata ajja kufiira wano jjajja waffe yafa naawe ogenda kufa tebajja kuteeka mu kooti teriyo ssuubi teeka Jamiru Mukulu mu kooti kuba DPP Ruhindi yeesimbye Nakawa yagenda mu Tanzania nga ewa Magistrate Court n'alayira nti tegenda kuvunaana Jamiru Mukulu byabufuzi musango nakukwata ku byabufuzi tulayira mu kitooke kya Gonja buli lwavaayo bw'ati nga mikwano gyange bannalukoola bamuwolereza nga nti ate kati ekirayiro kino kati basalawo afiire eyo naye aga nti okufiira eyo kwakirika nzije ndabe ku musana wabweru ekyo ku Museveni kisoboka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati basalawo afiire eyo naye aga nti okufiira eyo kwakirika nzije ndabe ku musana wabweru. Ekyo ku Museveni kisoboka. Kisobokera kiba kyamutuusa okwagala okusayininga
endagaano ne Joseph Kony kati ali mu ICC. Ensi yonna gwenoonya ne balooya abamuwolereza nga kuliko n'Abannayuganda owaffe bali mu buwumbi na buwumbi okola omusango gumu ogwa Kony n'ogaggawala abaasaba balinga 1,000 okuwolereza Kony mu ICC ne bafunako nga 8 ne Munnayuganda mwali. Kakati bw'aba asobola okutuula ne Kony n'agala tusayininge ekintu kyonna muno kisoboka. So kakati bano be bakutte bakulirwa Jeno Birungi. abo abe bakutte bwe baba bakwata kano keetaaga nze nsooka okwogera ku radio Simba nga ndi viewinga amawulire naye nga tegannafuluma wantu ne Jeno Kalunga yali akolera CMI ne bamumuuza ne bamutwala ku embassy n'agaana bamukutte naye bamaze ne bamukwata ne banne abalala ne basiviliani 3 bali awo mbuya omukyala n'agamba kati agatannafuluma mu mawulire ogajjawa ne mugamba gwe olina amaaso abiri nze ninawo eri okusatu era ekigundi kyange kibuuliza bakiyita Third Eye Media Center nakiregisteringa nga kyekibadde kyapataninga ne Right Honourable Speaker nitukola programu y'okunoonyereza ku bintu bino mu Parliament ey'e10 era kyanyamba nnyo nenfunirako mulamuzi eyali anoonyereza ku ttaka Pulezidenti gwe yalonda Catherine Mugemeeri nga muwa bino naye nampa bino netutambuze omulimu era we yali amaliza yamalira mukono RDC bamwine nga yamutambuza n'agendako yali patron ku university yaawo nangamba ngenda kumalira ebiseera n'ebino byonna nnina bikola netumala ssaawa 4 ez'ekiro nga mukola nangamba nja kuwa interview enkya nemugamba nkwegayidde ne bompa eddakiika 10 sigendera awo nantwala mu Sheraton nampa ekyeggulu netukola interview mu COVID twalina owekitiibwa Ssebujja nga naye y'omu ku bammemba be yali asigaza n'agabanyamu patroze n'agamba gwe muwerekere oyo nze nzeeyo Siraje nsula wako nze nsula Gaba nange nsula okusoya kamala okutuusa n'ansula ku poliisi kati poliisi baavaayo ne osi yali akyalowo baali balinda ki nga balaba patro nnya zikyama munda balowooza Kayihura yazze bagenda okulaba nga kisaati nze nvaamu Siraje gwe bajjamu ate omulamuzi teyavaamu yagamba wano oli seefu kunze ni seefu ne baddayo ne bagamba bandeeseeko buleesi ani oyo kunze simanyi nange bansanze muku naye wano ntuuse kakati eyo ripooti enyambye nnyo okumanya obubbi bw'ettaka kuba yayogera buli kimu lwakuba gavumenti yagikolerako ate namulabulanga ebimu nemugamba ekyo kigendeko mpola ojjukira ono omwami minisita yamugamba nti tojja kunsobola mpozi genda owabe wa Katonda lukutana nemugamba ogenda emutunga naye tojja kugendayo nagasiraje kiki kyoliko nze sirina we situuka konze nze ntadde waaga tebamugaana eri asolamu awo simanyi na nyumba bamala mujjawo ne bategula ne batereza ebinoga kati wayongereyo kakati Pulezidenti Museveni ogenda mpola bw'olinnya ku kagere olugenderawo kakati bano be bakutta kiki entabwe eva ku ki entabe mulimu ne terrorism mulimu n'okugamba okuteekawo bomu zino ezakuba abantu mu Kampala ezimu nga zabimpaatira nga bagamba nti banoonya kufunirako ki sente ojjukira bomu ezakubwanga mu Kampala ku paaka awo enkadde wawa baleeta tumukunde nezisirika abamu bafunira awo ebintu ebiringa gundi unakuba omunyonyi bakuba omukazi alina ebooda ate owa booda naafa nga motoka eri awo Nuuhu efaananga eyo nga tekubiddwako kintu kyo bamutta batya naye omukazi oyo ate nga ebyenda byonna byayiika kakati chansi nenkwata nentandika okunoonyereza ku Birungi ne banne nenzuula nga Birungi bw'anaaba akola statement alina banne bajja okuwaayo bagamba bwe babikola ate nabo bajaasi kitegeeza nti waliwo abagenda okukwatibwa kuba CDF General Muhoozi Kanye Lugaba yateekawo ng'afunye ku information yateekawo akakiiko ako kabuulirize wakyali kamaliriza naye waliwo abalala okusinziira ku Jeno yanaagamba naye byonna si kikulu Jeno yaludde mu magye
bamuteeka emakindi awo bamuteeka ku seminti okyo Jeno birungi tekuli kasuuka tekuli kakwebikka asula ku seminti. Jeno birungi asula ku seminti. Mukyala we ne bamugana omulaba yani mutwalidde akafaliso n'atuma omuntu amuyambeko wakiri bamufuneyo kayinki 2 naye nga n'omuntu asobola kukola ki yeewunziko okwo. naye baŋŋambye nti bwe twakola pologulamu wano n'awalala bamuwaayo akabulangiti. Osobola okusanga nga yazza omusango naye tomuyisanga otyo oyinza okusanga talina mu Uganda wano omuntu bamala kukakasa nti yaziguzizza ate ne baba baguzizza tebamusuza bwe bati bamuwa kuki kukalembereza nakola ki. Ebiseera ebyo nali nnima eyo omwami mukulu gye yampa ettaka nengula abasibe 2 nalaba omwaka bamukuba embooko naye ngaemyaka mizeeyi ddala neŋŋamba Katikkiro omusajja muleke waki mugamba agenda afumbe alaba lime naye baalimirayo eka 3 mu ssaawa 3 Katonda wange ne bazimalawo nga Siraaje Katikkiro nagati mpaayo ku kikolo kya Mungu konze buli omu atwala ekikolo asime kimu nanga kati tuwadde amafuta katukwongere ne basimira ebinnya bya kasooli kumpi eka ezi ate essaawa ye yabasalako nga balina okugenda bayingire ng'obudde bukyali ate n'emmere tebagiridde era bagisitula ne bagitwala ne baliira eri mu kkomera. eyo embeera abantu gye balimu naye ng'olaba n'owa prison owa Katikkiro musibe munne akuba musibe munne nga naye alaba naye nga tomanya muntu gw'okuba ayinza n'okufiira awo. So embeera y'abasibe babayise bulungi bajeneebo bayinza okuba nga ye group egenda okusooka okugenda mu General Court Masi empya bajenero bano. Yes. Era bagenda kuwera ennemba naye mu statement ya Jeno mulimu bajeno 3 bayogerako ekitaabe kinabo bayinza okugattibwa kuki basi Jeno baani abasatu abo bamanyi nja kumala kakasa nti Jeno amaze okukola statement bawagikola Jeno birungi babakunyiza statement yagimaze naye sinagifunako access. Kati bano be bakutte bo already yamaze obbateekamu muki mu statement anti sinagisoma. Kati bano ate be bakutte naye nga olulimi lwe lubawandula luboogerako nti bebamu kwabo. Kati ye Jeno birungi ate ye ng'agamba talina kye yakola. Jeno birungi yabitegeera atya bino byonna? Akugambye tosobola kuba mu CMI eyali CMI noba nga tolina coordination bintu na bintu. Jukira sente ezo zijja ne ziyita nomanya ne bwe zigabaniddwa oba bakuwaddeko bati wakuwadde naye bw'obeera mu kifo ekyo baali tebalinamugoba mu sente ezo bomu wezakubira ateeka okuba nga abamanyi oba nga abawaayiriza. Jeno birungi ng'abawaayiriza buwaayiriza kimu ku byo nga waliwo engeri gye omuntu oba munyiga alina gwafiirako. Olowooza bamuyisizaamu ku wembuya yamuwaliriza okwogera oluusi ebitali amawulire agavaayo bagaa tebannabamukubako okugyako ensula embi oba n'endi embi naye tannakubwa talina ne access ku mukyala we mulabako bwati kuba bamugongobaza dda nga mwe temunalaba bulabi. mulamu Makindi awo waliwo discipline waliwo n'okwagala okutwalayo nga nti gwe tukufunye ojja kukinyonnyoka ne baga nti gwe tukulina. Saakugamba basibirawo Kapiteeni Kamonda awo nga basooka mukuba mbooko 10 nga tuli Congo. Bamukubira Congo embooko 10 nga bagamba abbye ingini ya tata empya. Bamukuba embooko abakyazinyiga nambuulira nti yabba ingini eyo yegundi nga naye mukulu ate naye ali Congo nga sirina wembyogera nga nkyali mu Congo. Naye lwaki yakkiriza ne bamukuba embooko 10 n'atayogera oli yagibba? Abantu bangi babakuba kati twogedde tuli ku Kalungi bagamba nti lipooti ezasooka okukwatibwa abantu bebasooka okukwata abaali basooka ne mu 15 tekuli n'omu mutuufu bano be batuufu okutta Kaweesa kuba nakyo mwekiri. Noono omusiraamu eyali bba wa Mama Fiina Meja Kigundu kakati bwebaba nga kino bakifunye kitutte emyaka emeka okuzuula ekituufu lwaki baali tebayogera ate ensi teyasirika
waliwo omukazi yavaayo nga mukyala wa mu poliisi agamba nti muntu ezatta Kaweesi bazipangira mu ddiiro lyaffe baawange yaliko niyeewaayo n'ayogera kuba poliisi okuwaayo bba. Katumba omumanyi? Katumba yali akola ku BBS. Yamukyazaako omwami oyo omukyalo oyo. Kati bawe yali ani? Bawa musirikale mu poliisi n'amukolako interview. Ojjukira nti Katumba baamutwalaganyako paka n'agukira Kenya naddako ne Rwanda. Yali emu ku keesi yakwogera kituufu. Kati omukyalo oyo omukyala gwe bayita Knight mu State House, President of Information Canon Knight, yamugamba bamuwe ku ssente bamuzimbire enju bamuteeka awantu kuba aleetesa information ki entuufu. Kaka yamutwala Kyengera mu Safe House ne bamutulugunya bw'avaayo n'annoonya n'amugwako muva ku BBS bwe nti nzija okufuna we mukwatira ku TV tugenda ku BBS munda. Nangamba banoonya nno beebo baiso abo banoonya nsonga mu bantu ne mugamba kola bwoti nampa essimu ye n'abulawo. Nkubira wa CMI mu Meja yali kapitaani ebiseera ebyo ne mugamba waliwo omuntu ab'ekitongole ekyekuumaddembe muyisa banoonya omukyalo naye bayinza omutuusaako obulabe. Nkoze ntya? Nagamba mutereka awantu nja kumufuna. Agamba gwe kati ate nze bano baali tebasobola kungoberera kuba tebamanya nti ndi naye. Naye yabandaga ne musevinga ne mutwalayo. Omukyalo oyo bw'amala okutuukayo n'awa statement yali frustrated nti bamuyamba n'agendako mu bayeekere Congo aba ADF n'abeerayo bamukola ki n'akomawo ate n'aleeta amawulire yali awo n'abega bali ate n'aleeta eno ewa President Museveni. Simanyi obulamu bwo buli seefu akyaliwo akyaliwo oyo mukazi nga muzira just yali omuntu abeera frustrated yeewaddeyo abawulidde ekituufu kyayita ekituufu muganya kikola ki okirikogonizinga kati obutuufu babufuna kati nti abatta si be bali naye bakwata abasiraamu bameka bangi ku nsonga eyo baali bangi nakati kukyaliko abasiraamu abatono abaliko abakyaliwakawera era bwe bamala okubakwata bakwatiramu ne Meja Musisi kubakuvunanako olula nti yali atya pulezidenti ne muwolereza nengenda mu court martial bamusiba ekigo kumala myezi 6 ne bamutwala first division court martial Embuya. Katika oyo Musisi naye abasirikale basatu ne bamulumiriza nti yayina emmundu ku Serena Yugoslavia ekika kya Yugoslavia nga limu live pistol amasasi 7 ng'agezaako okutta president ne bapresidenti banne be yali nabaawo. Kati omujulizi owokuna yali Jeno Kayanja Katonda amusaasire yajja n'ayogera amazima nti Musisi nze namudiployinga ku Serena eggulo limu nga summit teriiwo enkeera summit lwagamba teyaliiwo era n'emmundu erimu amoyo amanyi weeri temugirina nga kizibi naye bali olw'okuba balina order basiba Musisi emyaka 10. Kakati kino ekintu Museveni ani akizuukusiza ngenda mu maaso n'okuwandiika nti waliwo olutalo lwa Mayombo ne Tumukunde lwe lusibisa Musisi. President ndowooza yafuna information mu mawulire ago n'ajjayo Musisi nga tabasagenda kumuggyayo ng'ayita mu Jeno Kyaligonza ambasada waffe Burundi natayo n'amugjayo. Musisi emyaka 10 yamalako omwaka ogwo gwokka n'avaayo n'akolera n'anoonyeza President Museveni akalulu baddamu musibako kubba pisito nemukubamu emisumaali nga bamugamba manyi okusoma Bible nti njirina ewange gy'olina si version mpya tulinayo new version bagisoma bati ne bamuteekako obuti ne bamukubamu emisumaali nga Yesu musaayi ne gutiiriika ne bamugamba kati soma Bible. Kakati ebyo mbiwulidde ani azuukusizza fayiro zino? Jeno Kainerugaba yafuna information bwe yagifunako Muhoozi n'agamba boodi enoonyereze ku Kalungi n'abalala nezuula Kalungi n'abalala. Kalungi ne birungi ye waliwo Kalungi ne birungi oba Kalungi yobo ndowooza ye birungi yekka ali omu ne bamukola ki ne babakwata bino birungi ne bamuzoowa nga naye alina olukwe kukutta Kaweesi
bibasanzeeyo muki mu kooti kuba omukyala wa Kaweesa wiiki eno yawadde obujulizi n'akaabira ne mu kooti ng'atandika nga yeyanjula nga namwandu wa Kaweesa n'anyumya engeri gye yali yeebase omusirikale n'amuzuukusa ne bamutwala bbaawe bamutidde nga talina mmotoka neiba yagimuwa naye talaba ku mulambo paka lwe bagutwala mu mokyale ne bamutwala oluvannyuma lw'ennaku nga 3 alyoka akakasa nti baddala yakola ki yafa traumatizing eyo gye yayitamu si nnungi kuyita mu muntu waka naye justice eruddewo okutuuka kati omukyala waba wabujulizi oluvannyuma lw'emyaka emeka omusajja bwekyafa 2013 kakati omusango guno gulina we gwekuusiza ku General Kayihura nateeka speed governor kwogera ku Kayihura afunye ebizibu bingi mu Uganda. Kayihura afunye ebizibu bingi saagala kumwongerako bizibu. Omusango guno omuntu gwagamba gwe yasangamu mwali gwaloopa yani Nixon agasirwe nze namutegeerako dda Kibuuka kati meja ng'ali mu CMI ate looya yakola okunoonyereza kwe n'azuula nti waliwo emmundu ezitikkulirwawo ku Arua Park ezigenda eyo enaggulu zikola okubba golodi na biki na biki nga waali wasula amama mbabaze kakati bw'abibuulira President Museveni ng'ali ne mutoowe Jenosale ne bamuwa olukusa agenda anoonyereze ku bintu ebyo. Ani oyo Kibuuka Trevor najja n'abuuliriza nga babuulirizaako nabo bamutegedde nti ali mutunoonyerezaako ne bamunoonya ne bamugwako emabega w'embasi nga balina ab'emmundu baagala mukwata ne basanga alina emmundu ezisinga ku zaabwe ng'ate ali omu oba ng'alina n'abalina omu ng'alina abalala ng'aliko n'abalala abamukuuma ne bamuwooyawooya ne bamugamba boonoonya betuze okubuulira nti tubafunye bali ku CPS Nixon webagamba nabamutya ku CPS ne bamugulako emisango emirala egy'ekitujutuju bwe giti Kibuuka ne tulwana nnyo nga tumanyizira okufuna information tumutaasa n'akola ki n'afuluma ne bamutwalako emirala ng'ali eyo Jinja asoma koosi ne bamugja mu koosi ne bamugamba nti yabba North Korea ssente n'azikola ki kati afuna essimu ankubira ngamba nyamba gondi ankutte Jeno saagala mwogera wano lwaki tomwogera naawe Jeno ne mugamba omusajja omukwatidde kinagamba siyenze Sirajja ojja kuba otukoze bubi abantu bakusuubira okuba nti nno oli musajja ajjayo ensonga n'ogirambula era bansuubiramu akasengejja Jeno kyoyo tuli Jeno nange we namugamba nti gwe Jeno guno nangamba siyenze sebe manyi tekinologi etalimba nenkwata akasimu kange nenteekamu ennamba yegaana tabiriimu naye yafuna ebizibu bye birala by'amasasi ne muwala we tugende mu maaso naye ndaba erinnya nga lero limugamba onnimbi naye gwe Jeno guno yenze naye genda obuuza aboogezi b'amagye nze sibiriimu yanwanirira omusajja ne musajja n'akola ki Mukama amuwe Jeno ekyumula eky'emirembe omusajja nalo n'aluwona egyo emisango kumpi 3 afuna ogwokuna batta abantu mu apa kiri mu Adjumani abaki balirwana balumba abamadi waliwo abalirwana baabwe eggwanga ndyerabidde babalumba abamadi ne bababako ente ne babatako ebintu ne bawokya obuyumba bwabwe obusinga bwa ssubi naye obumu obusanga buliko ne sola nga babbeeyi ne bookya ebyagi kati ono Jeno we yagendayo yasooka n'ayita abakulembeze bonna n'abeerosi n'ababuulira nzize kumalawo bituufu naye nga tulina kikolera wamu n'abagamba eddwaliro ly'amagye liryawo buli alwadde agye muwa akapapula bamujjanjabe ne bamwagala nnyo ne bamuwa n'ente n'enkoko n'embuzi kakati ng'alwana nnyo okubataasa naye alina bye yayingirira ng'agaana eriyo ttimba embaawo emiti egisinga okuba egy'ebbeeyi ekibira ng'abagaana okukola ki ate nga bano kibalyamu Brigadier Kabango yali mukama we n'abalala
namugamba omusajja ava atyo Muganda kujja okutuyingirira manyi kati ebifo ebyo byalimu Bakiga Kabango si Muganda ne bamutayako ekisango nti yali yakwata omukazi n'akuba n'abakazi n'abamenyaamenya nti bajja okubayamba ng'ayamba kubajja okwokya ki ne bamusiba ne nkola ripooti yange ne njiwako DPP ono yakavuwaako ne bamuggyako omusango ne bamuzzaako emirala ne bamuteeka tebamuteeka kuno baali bamutadde mu Magistrates Court ne bamutwala mu Unity Disciplinary Committee bamukangavule ne ngenda eyo ne nsanga Paramount Chief waabwe yalinga omukulu w'ekika kyabwe Abamadi ne muyitiramu nanyambako okumfacilitatinga okufuna local leaders ab'omwajjumanyi nenta abantu 6 mu Kampala bebe watika ku motoka n'oleeta mu bufunze owa poliisi yakola ku nsonga z'abantu n'aba bulijjo yannyamba ba DPC abasinga ne babagoba waliwo yalemerayo osi ndoza alina kintu kitoogo kyakola tebamukyusiza abala bonna babakyusa ne ngende Mbuya gundi CDF yaliwo teyaliwo ne deputy teyaliwo ne bankwasa omulala bwe mmala obayitiramu byembuleetedde awo naga gwokolanga konze ndi w'amawulire sooka ofulume webale nnyo ekisa kyo naye bino byaffe bya security ne baga nze mbaliise temutegedde ne muli baddembe okukola ki okungoba ne bangoba ne ngenda mu nnyumba ya General olala mu office ne muyitiramu naga bataka kuyamba nja kuyamba era banyamba ne ngenda ku parliament ne MP waabwe bamuyita Mawuya n'atwekwekako nendaba tayibwa nanga asinza kusisinkana abantu nga erya MP takoze taliyo oli wa poliisi akola ku nsonga z'abantu n'aba bulijjo n'amukubira n'amugamba mayambe tuba tuyingira bwetu tuba ku National Theatre naye n'abasanga ne mugamba abantu obaabo kola ku ky'okubazzaayo nze mbakukwasizza balonzi bo bagenda kulaba sipiika batute ku parliament batute ku magye batute ku poliisi aga lwaki tebandaba naye yamala n'abatwala naye tewaali wukyavaayo paka we nawandiika lipooti ninjiwa pulezidenti nga njiyisa Mabalanda n'alonda bati katuleebe ne abalamuzi balala 3 bagende bagonjoola ensonga wa apa ng'abakyoli balumba bano bati akakiiko kaabwe tibakawase nakati bakyafa okuva ono yavaayo naye bakyamutadde ne ku katebe olwaleero kakati omusango guno omanyi ndi interested nnyo mu musango gwa Kaweesi abantu abakwatibwa nga si batuufu ne bateebwa ne baweebwa bail court bail gavumenti ebatunuulira etya mu kiseera kino ng'olukwe lwonna lwali mu basirikale of course gwe wetunuulira nga bakuvunaanira bwereere be balina okwekolamu omulimu bawaabika gavumenti okubavunaanira obwereere naye gavumenti yo buli lwefuna amawulire amapya ekyusa DPP akyusa state gundi ye akyusa empaaba ye kati ku charge sheet empya nga n'omukyala amaze okuwa namwana amaze okuwa obujulizi bajja kuteekako nabano babagatte ku bano kabe kasinga babajje ne mu kooti zino babatwalewa mu court martial bwe banaaba president anaba kuba ready gundi eno kutuuka bajja bateeka mu kooti eza bulijjo teriyo bayeekera baliyo bayeekera gavumenti Besigye gyali bamujja bujjeeri ne kugambye ne gundi gyali ono ani omusiraamu waffe olutale Jamiru Mukulu nebimugambibwako yandibadde qualifying okubeera mu court martial okusinga bano abaana ba Nuupu abambala ebifaanagana abeeyisa nga abajaasi nga si bajaasi waliwo omuntu gw'otunuulira n'omugamba kamusaasiro osanga omwana avuga akamotoka ng'agandina emmotoka naye ng'agivuza mu ate yatatambuza bigere kati bw'omukuba nti oyamba olina emmotoka efaanana yange oba toli fair mukulu kirumira omugenzi ono Muhammad olowooza ebintu bino byeyayogera byali bituufu byeyayogeranga ku Nixon Agasirwe Katende n'abalala abalinga abo obutuufu bwabyo birabira ku bibala kati ebivaayo ku Nixon n'oyo amulumiriza nti omusajja oyo kirumira yali tasomye nnyo naye yalina amagezi agategeera era yali atuuse ekiseera ng'ayagala kuvaamu agende mu byobufuzi
nti yakulirako nnyo mu ghetto n'amanya embeera z'abageto n'amanya bwe bakola era police ng'akyali mu police station za wano yaliko ekatwawo ng'akwata abasirikale n'abasimbya parade nga tebamanyi gye balaga n'akwata abasirikale aga n'akwata n'effirimbi ze 10 n'aziba wano naye n'asigazeemu n'abagamba amasimu gonna mugaleke wali ne batwalako ku mini price n'alinnya waggulu ku kizimbe nga bo beetoolodde wano awali police post ne ku kikuubo awo n'akwata ekizindalo kya mukalakasa we sergeant kamata wuyo kwata ono ayambadde bwati kwata ono bwati bagenda okutuukayo nga bonna abamanyi n'abateeka awo ku poliisi naye nga ababbi bonna nga abalina tababuulidde omanyi bwe babuulira kati bagenda ne babalabula olala yagenda mu bageto n'alya nabo emmere bapulaninga naye awulira n'akomawo n'abayoola kati oluusi yalinnyanga ku bigere bya banne ng'abalabisa akola batateekwa kola ki kola ate yasegirinya ng'abalaga nti kino kiteekwa kuba bwe kiti paka lwe bamusiba ne bamuteekako n'ogw'okubba capati kirumira ng'omusuubira okubba capati n'ebyo byebisangosange byekyusiru kati ng'ebulayo ennaku ntono bamutte twasinkana kirumira awo ku Uganda Muslim Supreme Council nga wujja eronda abakulembeze b'amawulire naye nga nze sibyetabyemu nali zayininga dda ku Kateregga nga ndaba State House eyingidde mu ki wujja gye nalimu enkadde ya Tamale mirungi Nsaju yatugezaako tuyingiza mu gavumenti ne tugaana zinali publicity secretary ku Tamale mirungi ebisanja ate byayita nawo ne tuyitamu twalondera mu Gaba Beach nze nabafuna n'ekifo ewa limited oli musajja wadda toli wa nnaku zino n'avaako ne balonda Kateregga n'embeera ku kifo kyekimu Kateregga ngenda okulaba nga nabo gavumenti ebamira kubafune kanaabi ne Tamale mintwalwawo twagaanako okugenda mu Nijo gavumenti tugaa ekyaffe kyetongodde ne batandika otuwalana ne batuwalana naye nga tusobola okuyimirirawo ku busente obutono obukola ki era nze naleeta abachina abatwala bamemba ba Uju 5 okwali Kakande wa WBS Kanabi nani batwala China okusoma ngenda ku China embassy nsangayo omugenyi omuchina ngamba nyagala batwaleko bannamawulire China n'abachina bajeno kati bwejja ne mwengamba nkola ku monitor nansanga ku monitor nemukwasa Linda Nabusai ati press secretary wa Museveni waya umula nemugamba bano bagala kututwala nga tabifaako omukyala nambuuza tetusobola kukola nga twali kunzika nkutwale wakana muja nemutwale wakanabi ne Tamale nemba mwanjulira ne bakola ku arrangement etutwala nemugende China nga ndi omu kubateeka okugenda tibandeka ate bakulikira kisirani ngamba gwe golese ekintu kino naye batuwadde abantu 5 kasitengeti banadda kitandika butandisi gwalese ekintu pioneer wakyo ne batwala nabali ne bajja mukulu Tamale yagenda naye tebamuleka Tamale ebiseera bye yalinga mukulembeze nenga abeera ku kabisike arrangement yagimanya eyali oji kintu ekyo yali alunda Kanabi yali secretary waffe ne Tamale ne bamuleka so ujja twagezaako gifukuma nga n'entengerevu kati obagiwamba Kateregga n'endesigninga ateekawo okulonda bagamba nja kujja okwesimbawo tuli wali ku awali ofiisi ya gundi ya Utoda wano ku Kamisi Road obaye Kamisi Road okuli radio ya metro we twali tulondera nga tujja kulonda enkya ssaawa 8 tandise okuyega njagala wa president ne Kateregga abwagala ne bakyusa balonda 3 ezokumakya bankubira nvaga bagati tandise banominatinga president gwe oliwa nogamba ganje 8 ngenda okutuuka nga n'ekifo kiweddewo no vice president buweddewo nebagamba oyagala kifo kikonze saagala awo ebyajuja nebikola ki nebiggwa nebintama saabiddamu bawagira buwagizi nga balina kyebakola ne bagamba bakonola noonyezaayo abavujjirira ekyo nkikola naye nga saagala bukulembeze bwabwe
Kakati tubadde tukyali ku kya Kirumira abantu abo be yayogera ddala baali bamunoonya mutta Nigisoni agasirwe kubanga bwe bamu kubagambibwa okuba nti benyigira mu kitta bantu kino kitta ofiisa bamuttanga gavumenti emulagajjalidde kwayogeranga abamuli obubi kubanga yaboogeranga amannya era bamuvunaanira eri nga abamu bagaana n'alwana nnyo okulanga abamawulire babitegeera era n'atuuka nekisa n'abagamba bannaye bagenda kunzita naye wano mu Muyembe mu Ffene bwe banziikanga mpowe awo wenjagala kaakati do bamutta baali ne Siraje Bakaleke nga balina omukolo gwali gwa mbaga ogw'okwanjula gwe baaliko Entebbe balina balina okulaga Bakaleke n'afuna abamuyita n'atagenda n'asinkana Meja omu Mujaasi yalina ofiisi awo nga ku Parliamentary Avenue ekiro n'awulira nga bakoze eki basse munne era olwokutaano olwaddako yagenda mu muzikiti n'agamba bannange nze kubaddako Siraje mujjukira no Cold Kampala oli bamusene nze kubaddako kati mba ku mikolo eyo nga kansala mu kitundu twalina omukolo obagwa Kasozi nga alina obutebe bwampadde okugaba awantu nze mugenyi omukolo ne Saala Kanyike omusajja najja jeno Meja nga mumanyi weeyo Kibuku n'angamba waliwo omukwano gwakwagala konze nkyali ku mukolo nti atuli wali mu motoka yange jangu tugende ngenda okutuukawo nga yebakaleke naye nawandika ku story nti yalina ettaka yenyigiramu mukubba ya mukyala nangamba nja kusiba n'ebisumuzo mbikole mbisuule kati laba bwe musanga nga ate agamba nze muyambe kyenva mugamba mukama wange ono omwami yansuubiza okunsiba sina we muyamba nanga ndi no musiramu no linnya mulifaanaganya ne mugamba kati nze owa Penny n'owa Pista ani ayamba munne nti Penny esinga ekitala mwogi ne mugamba sibitegedde naye tufune bwe tutuula mu mbuulire ne bantwala awantu ne twogera njagala ngagamba nze bagenda okubba abakole yawo obuwumbi bubagamba Jeno Kaihura yali antadde kigo naye olwokuba yali ankuza buli kiseera bandika enswalo waba kiki ne mugamba naye kati gwe nsuubira kukuyamba ntya ddaala lyoliko nange owa Siraje wa nti gezaako kyosobola konze mpa ebipapula n'abimpa yabirina kyenva ekiro ekyo mpandiikira Muzeeyi Sabbiiti Deputy IGP Kaihugundi bamusse Kirumira naye noono bajja mutta nsisinkanye olwaleero naye wakiri mukwate omuvunaane nga mumulina baleme kola ki kumutta temujja kuvunaana mulambo Muzeeyi n'angamba Muzeeyi yafuna n'accident Katonda amusaase n'angamba nti omuntu gw'owolereza mubbi konze nange obubbi bwe nabuwulirako era nabusobola buwandiikako naye mu kino taliimu na information ntakola ki taliimu Muzeeyi n'angamba mundeetere enkya konze wa nje naggulu naye tojja nga sikuyise beera mu City Center ngenda ku Parliamentary Avenue wajja eno ntubeeraawo ate abo abakulu tebakuba musimu nendaba message tekuwadde dakiika 15 ng'otuuse okuva okutuuka wali pozi ng'ovuga za mpaka teziwera Meja bwagikumamu omuntu ku bulogo bypass emmotoka neesika neŋŋamba Bakaleke nti gwe yabba obuwumbi tolina na mafuta ngamba gwe okuba omujulizi wange kati nandibuliddwa ati amafuta nga ndi mukufa gwe oli mukusaaga nga tugisindika paka ku petrol station eddako awo waliwo supermarket yawe nene netuvaayo netugenda twasanga Muzeeyi patrovaayo fuluma ekirungi n'atulaba n'ayimiriza emmotoka n'avaamu naga mutuuse leeti mujja kunnindako nemugamba nti emmotoka etuweddeko amafuta oyo omubbi wegagoddeko netugenda nebamubriefinga tumuwa documents n'ayita aba Amuri bamuwe mundu 10 5 wakatana tambulenezi n'atulekawo ono n'atutwala n'ayita ata azirinako obuvunaanyizibwa naga nti tusobola bbawa mundu 10 bakatta abiriga bayimutuba basaba mundu buli omu asaba mundu tulina ntono tujja kubayita tulabe zetunaba tusazeewo kola kyobbawa netuddayo wayise wiiki emu eyokubiri nenzirayo nembakuba kusimba nembagamba nti abasajja bajja mutta Muzeeyi yamusuubiza emmotoka kati
kati muzeeyi nampeeza message nti ebintu bitwamera mu office bitadde ku mpewo ne mugaasi waabira gwe abira bali abamumye emmundu ne bagenda bamuwa emmundu 5 biri waka ne bamugamba nti ojja kusangayo genda ne pick up yojja okukozesanga olwo emmundu bagimugyeko kuba lwagenda nayo bagimugyako tebadda mugimu basulayo ne basiibayo ne basulawo enkeera ne baddukayo enjala nga talina kyabawa poliisi tebawa bakaleke tabawa ne pick up oluvannyuma ne bagisena ne mukwekako ewamufuti mu bajje ne mukwekako ewa right honorable Kadaga ne mukwekako egayaza waayo sagala mwogera kumuleetera bizibu bwe yateyayo ne muganga kati anise obuyambi bwange waliwo obutuuka ne nkugamba bukomye kati mutwalewa ne muganga naye bw'oba osobola sirinda heedi yo gijje wano kwekudduka nagenda South Africa n'agenda n'angamba atuuse nekuba amawulire nti yadduse naye teyadduse musango yadduse butamukwata omulimu wa security enywevu ng'akomawo era yakomawo mwali muno mu ggwanga yakomawo tewamuwulirako nti akomyewo nagendayo wali basibira ba officers ensambya nga bamugyewo ne munoonya nali ku mukutu gwo ne mbagamba musajja namutaasa yadde okukomawo teyangambako nti thank you oluvannyuma katambi kamutuukako nangamba thank you kakati naye ndi ku katebe bano abatta abakulu abo bakawesi bakirumira baani kigendererwa ki Nixon Nakasiro kye baalina ekisookera kubanga baatugamba nti aba ADF be baamusse omusango ogwo ne muno mu statement empya ey'abano ba General Birungi mulimu connection yaabwe ne ADF mwalimu ebyobusuubuzi mwalimu ebyakubanga Kaweesa yali so franka ku bintu ebimu ng'ayimirirawo n'agamba kino kikyamu wakavalinganga naye abamawulire ne bakuba w'amawulire n'akwata owa poliisi amataaya naye agambye omukulu oba okukubira tiyagaasi watateekwa kukola ki kukubira nze ne wabina yankubako nga tukavalinga Besigye eriiso lyange ne liziba lino eriiso ni Wabwine yalikuba bwe liziba yasooka okulikuba bala ne bankubira munda oluyi kati ne batuuka munda kati kambuuze basooka ne balikuba tiyagaasi ate ani yakuba oluyi n'amaziina basibe banno ne Wabine yakati yayakulira poliisi naye kati mukulu kakati olwalittira ddala Besigye ava mu kooti Buganda Road bamugamba okugenda eno nga ku CPS kyokka ye wanuwe abagamba no wanuwe nzira eno nti ne bakayana ojja kudde eno obatuuka wano ku CPS driver ayimirira bawanyisiganya ebigambo nini Wabini nze mpandiika buli kibawanyisiganya kyowandiika fitina gye mpandiikira bavumagana bye binnumira buli omu bwavuma kino n'okiwandiika ankuba oluyigwani abasajja be bansitula jeeke bankuba walina alina obusimu 3 ne bugwawo ne busansagala ng'omukyayina waabira kati bakutte busi kati Kaweesa avwa gy'ava ansanga bandiko n'ababoggoyo n'agamba temukuba kati aba akyanyamba okuyondawo obusimu ate bweru ne butabuka n'afuluma ebweru kati bano baalaba bafulumye ne banyongera ne babanaa tewali kamera mukube bamaliza abantu te kukomera naye ngakomera wansi lijjudde ku CPS ndi ku madaala wansi eri munda situuseeyo tolina wotuula watuula eno waggulu ku madaala oluvannyuma nga wayiseewo eddakiika nga 3 Kaweesa muwulira agamba wamawulire abadde wanaaliwa nti ali eyo mu kaduukulu n'atuma ne bankima nanga Siraji genda wejjanjabe okomewo ne mugaa siva wano mala kola statement ankubye mumanyi n'abalala sibamanyi ajja nagamba embeera gye tulimu eno nkwegayidde sooka ova wano nenvaawo Robert ono wa mawulire akulira Human Rights biki seba ewefumbe yani ono gundi sewanyana Robert yani akulira Human Rights Watch kitongole kyabamo kikuuma eddembe ly'amawulire Sempala yampa ssente ezagendawa obuzaavu ananyongerako eriiso ne ligaanira ddala nditwala emulago ku lifaalo mu section y'amaaso ne bayita ekyuma ne bagaa nti eriiso erifudde lya kkono n'ekyuma kyaffe ekya kkono kifu
weyongereyo Namirembe nengende Namirembe Dr. Kiwanuka oyo chairman wa DP wenda mukubira nti simu ndiwa neliiso lyange ligala ati tosimba line tuukawo onkooneko kati waliwo abamaaso nga 8 awo abalinda line siraje kwa kuyita twabadde wano atunumba mukozeeko wano ne bantwala ekyuma ne banga nti eriiso eryo walirwisizaayo enya kulitwala Nairobi anyamba okugenda Nairobi yali jeno tumukunde bambi yampa sente nga ina office ya kusayatoni kweri agulira ettaka nejeno Sejjusa nga ali weeru eno Sejjusa yandagire omusawo e Nairobi Kampala International Hospital gwe naalaba Sejjusa nansondera ne tumukunde nansondera nenninya nengende Nairobi bwe ntuuka bebangamba tojja mulaba nkyayanyuse dokita gwe bangamba okutuuka enkeera omusajja ngeriso tulikyalaba dokita ankoonako gosiraje Luwamba ngayogera Luganda konze yenze nze dokita gwolinze gwalinze okuva eggulu jangu tugende ne mugamba kati kyekibajja mu Uganda okujja ate muntukolereko eno ku muliraano naga temusasula simusasula nenkomawo ne balikolako sadda mukusula mu hoteli yantwala Boys Quarter guest house nensula omu waliwo nyumba yenenga yabagenyi nandabire wiki namba nenkomawo nga babajjanja beeriiso nga naye biiru abagisasudde tumukunde Sejjusa abasajja abo basajja bo nnyo nkomawo nakati likyaliko ekifu ndiraba kati neerirabamu bwenkomawo kati chairman president w'abalooya Isaac Semakadde nangamba tubawaabire ng'olwo embassy ya America manyi nasomerayo bamanyi bagambye abana aba disciplinary committee bakole ku musango ogwo Semakadde nanyamba nafuna ebifaananyi byange tutwalayo case ne bagijjayo oluvannyuma ebifaananyi ebisembayo yalwawo biteekayo ne bagugoba nti twatwala obujulizi leeti Wabwine nakolesa chance eyo nawaaba omusango nga tebansaavinze basaavinga Semakadde n'atangamba ndowooza ne basayira omusango ne bangamba ndiirire ne Wabwine sentiment ate baazingamba bansaavinga ekipapula eyo okwobuzaaba ne bangamba ndaga ensonga lwaki sikola ki sisasula ne Wabwine kwonoona erinnya lye ne mbagamba mugamba n'eryokubiri alukime kyensobola omusasula sira yadde 10 nene eryokubiri eriiso kati ne banjiganya nnyo Kaweesa yakoona ku Wabwine nti omusajja oyo muveeru kekalembereza kewafuna naye Wabwine akyali mulamu Kaweesa wanaafuna bino oba nanona atunde eriiso kati si awo era kati kutunda liiso kati anaatunda ki kyonoomuwa ddala Siraaji so si liiso lyokka naye lino lyo lirabalamu lino lirabira ddala ngamba ate lino eddala lino liriko ekifu naye era nga liraba naye lyali terabira ddala luli sajja nga yakuba nnyo oluyi kaakati simanyi baluyita Jambiya yakuba Jambiya kumi so Besigye gwe nafiirira yadde yamanya nti yaŋŋambako sole oba kiki naye bankuba alaba kuba yali mu open roof naye baamukuba eriiso maaso tebagatwala Kenya ne bagajjamu ne bagalongoosa yeyo struggle y'abamawulire tugigwamu nga tetugigenderedde naye kati nina ekibuuzo kinadde nkubuuza tewakize mulungi nti bano bayindigisoni agasirwe okutta bakaweesi bwe kiba nga ddala kituufu baamutta kiki ekyamubassa ogambye nti nno Kaweesi yali ayogera mazima eyo ensonga yokka essa Kaweesi speedi yali akula ku speedi nga kirowoozebwa nti ayinza n'okutwala ekifo ekisingaawo kyekimu ne Bakaleke Kayihura yali amukuza speedi nga mugonvu gyali baali balowooza ajja kutwala ekifo ebimu ku bifo byawo nga balina muteekako kisango kuba bwakomawo DPP agamba abantu abali ku foiro banoonyereza abakoleya gye baalaga abajjeko statement nga bakolagana ne Interpol naye abakoleya baamala wano emyezi egi ne boogerako ne Salimu Sale ku bizibu kye bafunye lwaki poliisi yabagirakawo statement bagibajjeko kati nga wayiseewo ki era nabagamba nti ogwo omusango mufu mwayagala kutulugunya Kaweesi era tebagumuvunaana kuba abakoleya tebalabika Bakaleke abakoleya tebabafunanga era tekweyongera ekitegeeza nti omusango gwa Kaweesi kuno n'okuttibwa kwe
byapangibwa mu poliisi mwennyini n'amagye kubanga kati ndaba bakwata ba genero lwaki tebakwata basirikale ba poliisi ne ba genero baalimu kisoboka ate abasirikale ba poliisi ogamba Nixon yali mujasi Nixon yali wa poliisi Kayihura atubuulira engeri gye yamusangamu ne gye yamuleka ne yali mukomendinga naye Magala yamulikomendinga nga bagamba nti oyo temumusibaako sinze namukola ki kuba okusooka bagamba nti yamuleeta Magala n'amulikomendinga ko Kayihura nti mumutwale Kabali atendekebwe ddala so sikumala gamuleeta bwe muti so ebintu bya so ekitegeeza nti nno Kayihura akyayinza okusimattuka enjege eno egenda mu maaso newankubadde nga badde bamwogerera bingi nnyo ku nsonga eyo so ffa tebannaba bujulizi buli direct obumuluma bumwogerako tebuliiwo naye nga minaano ono ate lwaki yavangayo n'atandika okuleekaana Kayihura minaana baamugula buguzi no omuntu nga bamukutta asooka n'afuna ekitengo n'alaajana gweokyalaba nga akyalina ekitengo yaguba yaguba ono Nixon era bamuleeta Nixon yasookako abanjala musoke mumpe ekyokulya mulamuzamu nga mumuwe ekyanguwa asooka atereere bamuleeta Rolex kati bateredde bajja kwegatta ku ttiimu ya birungi bapange keesi etambule bupya ne amendment ekolebwe bagende mu court martial bayinza obutagendayo court martial tennatandika bayinza obutabasiba ebbanga eyo lyonna kuba oyo jeno munene okumusiba ebbanga eyo lyonna bayinza obatandikiza eno naye pulezidenti waba bamusiba naye obuzibu bwava ku banoonyereza ate kyayambako nti abantu be baali solid wabalabanga ku kooti nga bajja omuntu waffe balina obumu era akalulu kaatuuka ne bagamba bw'otamutane teri kaki ate Museveni ku kalulu tomule tolabanga kati yeekalakaasa yabasomesa tujja bagoba ne bakakkana ne batuula ajja kubawa ssente eziyinza obutatuuka ku z'abasayansi naye ajja kubawa ye nabagamba sijja bbawa Anita Amongi omuntu aga tugenda ku review nga tulabe oba tukolawo supplementary tukole ki tubawese boogera ebyo abaana bamaze omwezi gumu tebakola ki kyokka briefing etuuse olwaleero ebadde briefing Bukenya agamba nti bagenda kuyita abacuba babagule omucuba agenda kukolera ki ku bigeze byebigeze bijja okubbibwa okusinga wanga yo omucuba anoonya ssente bategedde batandise n'obikwatako waliwo bye bakutte abaga nti ababba ebigeze babifulumye si bino ebyokunasa kakati omubbi w'ebigezo tabba biri byakusitoowa yakola bibye nali ndi ku senior secondary ku State High balinangawo abaana abagezigezi bwe bakyusizza East African Examination Board ne baleeta UNEB kati abaana baddira ebigezo bya mwaka guli ne bateekako UNEB ne bagenda ku NASA ne babikuba ne bajja ku masomero ng'abaana bakadda third term aga tulina essasi oligula amwana n'awaayo school fees zonna zibamuwadde agula essasi ne bawaayo nabiri ne bagenda ku masomero gonna Kampala Mabega ne batunda kye bayita amasasi ekyabayamba waliwo okubba ebigezo byennyini okuva mu UNEB ne babisazaamu ne bakolayo ebirala kati bano baga tiwalabye bigezo babibbye bye twakuguzizza babibbye kati tulina kupanga birala naye obudde nga opangawo ebiri kati bagamba babibbye nga ne briefing ya leero opangawo ebirala njagala osibe abatulaba tusabire tuli mu kulonda abalonzi abamu mujja kufuna olw'embeera eriwo abantu abatajja bayamba constituency ezimu mujja kufuna bajja kujjayo balooya abateeka okukola baleeta abayimbi ate nga balina obululu etteeka balina atuuka nga bakubuulira nti emmandu enzita nga tugendera awo abasajja kabaka awangaale kale bwe tutyo tutambudde ne muganda wange Siraje Lubwama omuwulidde emmandu enzita naye Siraje oli musajja nnyo mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba